mugamba muti eyo tuli bulungi amanya gwani amanya Matovu Musa kolera ku Lukwagandi Company Advocates. Okay. Batugambeko nti gwe omwe abadde musango gwa omukulu Abetex. Ya kituufu. Nze omu ku bapulida abadde musango gwa Abetex ne Juko Francis. Yes. Nga nkulemberwa Lord Mayor Elias Lukwago. Okay. Nga lead council ku legal team. Abadde musango ogwo. It is okay. Ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini gwe tulimu, omwami Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abetex ne Juko Francis baakwatibwa olw'ekivulu kye baategeka ku Freedom City ekyaviirako abaana okufa, era poliisi ne baggulako emisango 13 ng'egamba nti baakola ebikolwa eby'obulagajjavu ebyaviirako abaana abaali bagenze mu kivulu ekyo okufa. So tuzze tuwoza omusango ogwo nga olwaleero gubadde mulundi gwa 9 nga tujja mu kooti n'abawawaabirwa, naye nga gavumenti oba omuwaabi wa gavumenti taliredde era tewali mujulizi n'omu gwatuleetedde ku mirundi egyo 9 gye tubadde mu kooti. Ya recording statements, police ya recording statements 21 nga kitegeeza nti era be bajulizi 21 betubadde tusuubira, naye kyannaku nti tetulabye ku mujulizi yenna okuva twajja mu kooti mu January w'omwaka guno paka olwaleero ennaku z'omwezi 5 omulamuzi kwasinzidde His Worship Yiga Adil n'aguba omusango for want of prosecution, oba ng'agamba nti gavumenti oba police omuwaabi wa gavumenti alemereddwa okuleeta abajulizi be baali bamusaba okujja okuba kubawaabirwa obujulizi. Kino Abetex okuba nti no bamuwawaabirwa ye mutuufu yali okuwawaabirwa because abantu bangi abaali benyigidde mu nsonga eno. Kakati ekyo twali tukyogera okuva ku ntandikwa nga tugamba nti poliisi n'ebitongole ebinoonyereza bawawaabidde abantu abakyamu, kubanga buvunaanyizibwa bwa poliisi okuuma omuntu n'ebintu bye, si mu buvunaanyizibwa bwa mutegesi wa kivulu kuuma abantu nkuyanja y'abantu abawera emitwalo 2. Tulina obukakafu nti poliisi yasasulwa mu departments ez'enjawulo. Receipts weeziri eziraga ekyo, naye poliisi yono egamba no, DPC w'Ekatwe Osiside w'Ekatwe tebalina musanga ate nga be badeployinga abasirikale abakuuma abantu ku Freedom City. Katono nnyo kanso. Mu mbeera nani yali alina okuba nti nno awawaabirwa? Asookera ddala Yes. IGP, owokubiri DPC w'Ekatwe Police, owokusatu Osiside w'Ekatwe, owokuna nannyini kizimbe n'abakozi bakola nabo abali ku bifo ebyokuntikko, naye ku charge sheet tewali n'omu ku abo benjogedde bateekwako. So bakola statements nga tebalina kuba ku bujulizi kwabo abawaabiddwa okuli Abetex Musinguzi ne Juko Francis. Kyetugamba nti tekyali kya bwenkanya, be bandisoose ku charge sheet nga tebalina kulowooza ku muntu yenna. So omulamuzi omusango wagugobye? Olwaliro omulamuzi omusango agugobye n'abejjeereza n'essente ze baasasula ng'akakalu bagambye baziddizibwe olunaku olwaleero, era tuli wano tuzirinze. Zaali ssente meka? Baateekayo buli omu miliyoni ya Uganda emu, ze miliyoni 2. Tutaddeyo okusaba kwaffe, twagala ssente ezo bazituddize bakilanti baffe balabe ekyo zikolamu. Singa olunaku lukera ku makya ne baddamu omusango ne baguzuukusa buto, muddamu ne mwemwera ennemba n'omusango oba musigala ku kiri nti omusango bagugoba? Ekyo tetukisuubira nti gavumenti eyinza okuddamu n'ezuukusa omusango buto, kubanga obudde ebadde nabwo tebukozesezza. So bwebanga ezuukuse tewali tabbufe weetuli, ebituli bye twalaba oluvannyuma era tuyinza okubiraba nga bagizuukusizza. So tetulina kutya kwonna, oba bagizuukuse bagizuukuse, wabula kye tubakugira okudda ku mannya g'abantu okugatyoboola. Omuntu azimbye erinnya lye okumala emyaka 3 ng'ategeka bivvulu okumuteekako ekintu ekinene weekityo nti yatta abantu. Abantu be balumya emitima
abaviibwako abantu baabwe bamaama bataata bajjajja n'abalala balina okubasaasira. Ate kyannaku nti kwabo bonna abaviibwako abantu baabwe tolina omu ya recording statement ng'alumika bawaabirwa Abetex ne Yuko Francis. Wazira abasirikale abaali balina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma abantu n'ebyabwe ate be bajja okulumika abawawaabirwa. So baleke kuzannyira ku bulamu bw'abantu, baleke kuzannyira ku feelings z'abantu abaviibwako abantu baabwe. Kyensuubira nti babanga abantu abo bafunye puliida omulungi bajja kugenda beekubira enduulu abantu abo baliyirire nga naffe kye tusuubira nga bakiranti waffe ababiri bagenda kukikola okulaba nga baboonedde erinnya lyabwe. Babagyetekeseeko emisango egitalina makulu egyonoona erinnya lyabwe mu mirimu gye bakola. Okuba nti no bayonoona erinnya lyabwe oba amannya gaabwe, kino kitegeeza nti nammwe mugenda babayirire. Tulinda instructions mu butongole, bakiranti baffe kati bagenze kunaaba kulweza kulaba ng'omusango gubajjiddwako, bagenze kunaaba kulweza. Banaakomawo ne batuwa instructions tujja ziteekinga tulabe omusango omutuufu gwe tulina okuggula kwabo abayonoona amannya gaabwe. Kiraga nti wabadde mu mbeera ki okuva bino ebintu byatandika n'okuba nti no yateekebwako omusango omunene bwe gutyo ogw'okufuwako abantu? Ekyamazima nga bwe mbagambye nti client wange omukulu mwami Abetex mutegesi wa bivulu agula abayimbi oba bo ne bamugula okubategeka. So ekikolwa ekyo ekyaliwo mu January ekyamazima kyamwonoonera bizinesi ye okulaba nga abantu tebakyamwesiga bulungi nga bwe baali bakola ki nga bwe baali bamwesiga. Naye olwaleero okuba nti gavumenti eremereddwa okuleeta abajulizi, omulamuzi n'alaba nga omusango teguyinaamu ggumba n'agugoba, tusuubira nti client waffe ajja kudda engulu addemu akole bulungi emirimu gye nga bwe yali agitambuza. Ebintu ebijja bitambula buli lunaku. Bwe nkubuuza nga munnamawulire olunaku lwe wali oba lwe wasemba okulaba Abetex musinguzi abe promotions ng'ategese ekivulu, ekyamazima olunaku olwo luyinza okukubula. Naye ekivulu kye yasembayo okutegeka ku Freedom City y'emu yayita mu bantu baki balala. Kye yategeka ng'ategeka omuyimbi amanyiddwa nga Alien Skin yayita mu bantu balala nga ye ng'omuntu tebasobola yadde muwa clearance. Poliisi tesobola muwa clearance, nannyini ffe tasobola kusayininga contract naye olw'okuba waliwo emisango egiri pending. So taddangamu okuba emisango gino gyaleetebwa mu kkooti butereevu okutegeka ekivulu kyonna. So ekyo kibadde kimukosa ebyenfuna ye. Kye tusuubira bw'atuwa instructions ng'amaze okweteekateeka ez'okulaba nga tuggula ku gavumenti omusango emuliyirire. Bw'anaatuwa instructions ezo tujja kuba ready tweteeketeeke tugende mu kkooti ensonga ezo tuzitakutireeyo gavumenti emuliyirire.